simanyi oba Spice Dana kumwe wali waina kadi nga ayingidde ni yupi bannopo abamu tebategera kwa ogwo mulimo Spice Dana muyimbi gwe mulimo gwe nga naawe oba dokita okubeera mukwano gwa Bobi Wine tekikufuula nti owagira enkyukakyuka ate okubeera mukwano gwa General Muhoozi tekikufuula nti oyingidde NRM Spice Dana mukwano gwa Kyagulanyi Ssentamu nange nga bwendi mukwano gwa Bobi Wine ate nga bwendi mukwano gwa General Muhoozi ate ku sente ezo zagenda oyimba kuliko bangi abamulyako struggle we yatuuka abantu abamwe balemeredde ate bagwiriddemu eddalu sirabawo olukwe lwamulidde because Bobi Wine okutandika struggle teri yamugamba gyendi sina mutawaana mugamba sibangako bubi abakyala abakulu bali oko bankuba abalala baano babalala babatwala so nabivaamu kati naddayo kola nafumba mali oba 2 oba 3 nembita ebibeezi ebyokulaba abakazi tebikyali mu ssente nabo baalabuka golunedi olaba naye kati takyabifunamu yaddeyo kuba music we n'ekibiina kye nali nkoze ekyokuula sinakuula ekyokwetega kati okyogedde bulungi ekyokuula n'okwetega wali okoze ekibiina kyaddawa bamemba bagenda abakirimu mwali nani abayimbi abasinga obungi soko tuweyo nga batano etteeka lya UCC tunaliwona abantu bali ku listi yafuluma omwana wange baalya tebalya abaana abo mbagamba ekintu kimu ntoyinza kuwulira sanyu ng'osiga banno siriimu segera ekintu ekyokolebwa in fact kikyamu because you are victimizing abalwadde baki basiriimu segera it's improper ne muddwaliro oba ogenza okwekebeza ng'oli mulwadde wa siriimu oba kansolinga kakati omuwala oyo mwe bye mulimu sigali mu nsi zitegera bandi mukutte toyinza teeka amannya g'abantu ku lisiti naye babawa basiiga siriimu okay alabika ng'eyakikola intentionally which is wrong kintu kibi nnyo nze ekivumirira ayera saakirabamu makulu tegera era bawala bayija we n'abasajja baliyo basiiga abantu siriimu n'amala nawandiika ne list segera so si kintu kyakuzanyiramu you are bringing stigma into abalwadde ba siriimu twogere kayimba ka Bobi Wine nalumansi akayimba kalina message ennungi naye ndooza rhythm oba ne lyrics yali azikozesezza ebbanga ddene kale nga tebikyanyuma is no longer funny ninga message yali nnungi of course it was a good one eri Bobi Wine nenga abakulu bagikuba abantu bakakuba akayimba nti tekanyuma batuufu okukakuba bye yayimba nalumansi okay Bobi Wine alina obuzibu nti yagraduatinga from being a musician to a president kati washiftinga nga addayo eri kyekireeta obuzibu naye akayimba kali kalungi sibayi message gwe yali agiwa one she is frustrated segera akwataganye n'abantu ne bamulyamu olukwe ate nga bwafuluma ebweru wa Buganda bamuwa that hype ne wano mu Buganda banne ababe tebamulaba maki makulu. I think that's what I got. That's what I got in that message. Naye abantu bagamba nti no yasizaamu nnyo Buganda amaaso. Yayisizaamu ki? Teyayogera ku kigambo Buganda. Abo muwayiriza. Endooza ya Katolu Bwama. Jesagala kuyingirira. Yuli osonoyogera endooza ya Katolu Bwama. Akayimba ko wakawulidde. Nakawulidde. Nakogera okagamba kocha. No, Bobi Wine azayimba emyaka 2 ngayimba omanyi oba yagala tutegere nyimba za Bobi Wine ziwemu emyaka ago. Yakuba enyimba ze nakuba tugambire ku Jennifer Lwensingo okwagala najja kubeza sirimu. So azakuba enyimba nyingi ennungi okitegera. So nalumansi message ali nungi naye ekidongo kino teyabimekisinga bulungi okusezera ku basendi abamanyi. Ne bajekens. Abamazemu ate emyaka emingi. Ate nga bagamba nti abaana bakyasinze osula music wa Uganda. Bani? Bajekens. Buli kimu kirimu abakikutesizinga. Although wenjawukana nabo ebiseera ebimu balina abayimbi be baagala. Natega Jekens ne sendi baza supporting music wa Bobi Wine for a long time. But this time kyaganye. Kyakituufu oluyimba ddokale lwalina message ennungi naye terwali lulungi to the best. Wadogamba ate nti lulungi kati weefudde. Nedda lwalina message ennungi, message yo nnungi. Naye oluyimba. Kwa simanyi gwe yali agiweereza naye lyrics simanyalizimu. Byaga.
Spice Diana abamusasudde ogenda okuyimba ku mukolo gwa birthday party eya Muhoozi abanupu ne balyoka bamuvuma ati abanupu abamu tebategeera kuba ogwo mulimo Spice Diana muyimbi gwe mulimo gwe nga naawe woba dokita nga naye woba ki music n'omupiira tebibeeramu bya bufuzi simanyi oba Spice Diana kumwe waliwo alina kaadi ye ng'ayingidde NUP okubeera mukwano gwa Bobi Wine tekikufuula nti owagira enkyukakyuka ate okubeera mukwano gwa General Muhoozi tekikufuula nti oyingidde NRM abantu tebakimanyi okuyingira kaadi segera so Spice Diana mukwano gwa Kyagulanyi Ssentamu nange nga bwendi mukwano gwa Bobi Wine ate nga bwendi mukwano gwa General Muhoozi so ogenda bamusasula ayimba ogw'omulimu ate ku sente ezo zagenda oyimba kuliko bangi abamulyako so abannayuganda tujjewo kye bayita luyale obutaagaliza twalanga obutaagaliza effutwa struggle we yatuuka abantu abamu balemeredde ate bagwiriddemu eddalu omuntu wakulaba ng'oguze emmotoka ezo sente zaani za mwami Museveni n'ate ng'abaka ba nuupu nabo babasasula ku sente zaani n'ekibiina kyennyini ekyenup bakiwa sente mu iPod naye za gavumenti ffe gye tuwa omusolo eziriwa zibasasula ebibiina ebiri mu iPod sente za gavumenti era mu abantu mu abatuwa omusolo so Spice Diana taato oyagala nze tugende mu maaso Spice Diana bw'aba agenza okuyimba asi musango ogwo mulimo gwe ate bano abamuvuma lwaki Spice Diana abatalidde mu Bobi Wine lukwe sirabawo olukwe lwamulidde because Bobi Wine okutandika struggle teri yamugamba ate era teri yamugamba kumubeererawo nange kennyini naliyo nenkola ki nensiibula ng'ekintutte mu gavumenti kulya tegeera oli muli ndi mu kulya n'okkomba sowaani nagikombye tegeera ne banvuma era simanya future ejja kufa siraba future weefudde kwa ndi wano nammwe togenda kuddayo mu NUP nja kudda mu 2020 kinaasinziira bw'aba Kyagulanyi nga naye bwe yagenda okulya ne tumukkiriza sebo njagala obeere setumizo nedda alya z'abazungu okirinako obukakafu ati European Union member tagendayo mu nkuŋŋaana so naffe ketulire nze olaba ŋŋamba Katolu Bwama ekizibu kyalinani abo bakatolu Bwama bo baalyako dda obadde mubaka kati sooka oleke fe abato tukole ki ne Spice naye agenda afune kasente guli mulimo so abavuma Spice Diana simanyi kyemuliko bamwesonyi agenda akole guli mulimo gwe nga bwe tuyimba waliwo abayimbira Kabaka waliwo abayimbira President Museveni waliwo abayimbira Bobi Wine music cuts across tali mu bya bufuzi awe nyini singa Spice Diana jayo sente ne wa Muhoozi zibamusasudde n'azitwala n'agabirako kuba NUP banazikiriza yabawadde miliyoni 3 ez'okujjayo abaana Dubai receipt yino mayinze sanyo bintu bitaliiko evidence JNMK yabadde ankubira nja mukubira sagala naye Tamale ani abadde akubira JNMK ngagamba ki Muhoozi project enkwatagana yange naye mayima banayoga muloza bino ebintu bya ddala bintu bitono kitegera so Spice Diana tumukongratulatinga olw'okuba nti yafunye eddiiru ate si yeye yekka n'abayimbi ki abalala so bamusicians mugende mukole ki mugende muyimbe mwefunire kasente nga Muhoozi akasente tekannakola ki nze zendiddemu zimala wakalyanga mmeka simanyi naye ze bampa zendya bakuwa mmeka anti ze neisima tuliyo kuba mu pepe tetumanyi project gyeraga naye gyetuli watyagekedde ku maca neesaana ng'era tugenda ewalala nga tuddeyo wa principal kati Bobi Wine siri mukwano gwe juzi yankubira Bobi Wine yaŋŋamba mbuba musumbu w'emagere ku ttaka lye namugaa ajje mu ofiisi yange yagana mbwansindikira Bobi yange atamanyi luzungu namugaa Bobi Wine the only person he can send me is Rubongoya my friend abasigadde nenga tuli bakwano ba Bobi Wine just abantu mwe abateekawo twawukana mu byobufuzi kwa buli omu aliire waali naye ate mu buntu tukwatagana Bobi Wine yagambye muno musibe era singa si musibe singa Kamiliyoni ne Bebe Cool singa bawulira kyabakola Kyagulanyi yeekubidde nnyo obulango mu interview eyo naye alimpye kuba amazima ga Katonda muggulu Kamiliyoni kyakubya omuziki kyo tukkirize tegera omuntu amazewo emyaka 2 mu music industry oyabeera legend Kamiliyoni nzija ku Bobi Wine kansookere Kamiliyoni ekyamazima ddala kyo tukkirize nti akasajja ka Kamiliyoni kakoze wano mwavaayo ne mukavuma ng'emizimu gitutte stage kwa amayembe ge gagitwala up to now police report efulumanga kiki ddala ekyatwala stage ya Kamiliyoni enkuba yava Masaka dogo Kamiliyoni namugamba Bobi Wine yagamba enkuba ya mukisa kasiba nga tetutte stage ye yakuba eri enankani saana gena yeeyo so
Bobi Wine naye w'amaanyi okusinziira ku ani alaba. Musically Bobi Wine w'amaanyi ali mu kyakusatu Segeera kwa namba emu wange ye Chameleone, namba 2 ye Bebe Cool, namba 3 Bobi agamba ye namba emu musically. Abasinga musically mu muziki kali akasajja ka Chameleone kakyali waggulu ne mu ssente mu ssente Bobi Wine yali waggulu ate nengo yaga musically ogamba otya academically nakyo yakigudde. Aina diploma mu MDD naye ebigezo bya Bebe Cool is a graduate. No, yakoma mu senior 6. Bebe Cool yakoma mu senior 6 nabo batuwa obuzibu okudefendinga ate Chameleone ne results za Chameleone wali wazina ye yasomera Kenya. Did this sit PL yali eri mugonde mu kale ekyo eyo contest ye yebigezo yo kale bonna bagudde draw academically kyali awo nenga musically ani Bobi Wine yasome mu Diddi it's equivalent to what anti ogattangate Segeera diguli ye mu Diddi bw'oba member wa parliament nga si diguli yadda tugattangate olina okugiteekako certificate endala 1+1 akyasoma n'amateeka University of East Africa abangamba ali kaven taliyo Lubongo yayali yamujjozesebike asoma online wali online student ya Makerere you must wasomerako ku university ba student ba online jajja ba student ba online jajja jangu linda ko tuyite jajja jangu ba student ba online babeera ba alumni babeera bati alumni simanya babeera ba alumni nga basomera online nga ba lecture bakola ko physically ebyabalamu bireke balamu bambi wembanga njogera ebintu bino sokondeke balamu muleke musajja wattu so tugenda kukirala yagamba musically Chameleone is still the best. Financially Bobi Wine is the best. International recognition Bobi Wine yabasinga bonna Segeera because of politics. Politics prevails over law, politics prevails over life. Buli kimu kyabyabufuzi ne bwogula kondo mu kudduuka kubasasula omusolo singa Bobi Wine bakera kumetera mukizo okuddamu okuyimba tusubirawo kulanga asinga bana babiri because of his political affiliation Segeera waliwo abayagala Bobi Wine abasinga obungi because ye symbol y'ababonaabona Chameleone kyatakola ki waliwo abagala Chameleone because is associated with government. So these are different affiliation background ezireta abantu in society. But area politics Bobi Wine yesinga Bobi Wine takola nsobi tegera no abayogedde biki ebyekisiru era criticizing mu abamba ajja kutya mpozi kongo jeko Bobi Wine yagambye bali baganya okula bamuleka ye yakula ddane yongerayo okula kwakuze because Bobi Wine has graduated tegera bwe nalabira Bobi Wine sibwali that's a fact tegera bonna abasinzeeko in gradual socialization we bakiyita okujjanga okula ekigera with a social responsibility waliwo okula naye nga magezi ogalisi wansi olwanira mabaala segera Bobi Wine tabeera andeka gwaganye ebyempalana Bobi Wine tabeera mabaala so okula kwakuze nene Bebe Cool akuze. One thing I appreciate about Bebe Cool kwe kuma obufumbo bwe segera he has been exemplary via marriage as an institution. Toka Bobby takumye bufumbo ani Bobby ne Bobby abukumye ne Bebe Cool college sechi amusinze alinda katono amusinza atya sagala osudie kintu kino okubeera n'omukazi anyirira nga Zuwena Babi gwe tomanyi Zuwena baali bamwagala nze nalabako ebikonde wakati wa radio ne Bebe Cool era Bebe Cool oba omwagaza obuzibu vuma mukyala we nze nali mukyala we nepankirako nansindikira audio nanga Junior that's a red line. Nze sanko musajja yagala mukyala we nga Bebe Cool toka Bobby tayagala Babi toka Bobby tayagala Babi wasiba postinga gwakola ki wasiba postinga n'abakyala wa gundi ebukuno bakubaawo nanga bakazi bankuba ne badda okutuwa abakazi okunoba kya butonde nze wange bakanoba basatu tebadda ate kitegeeza ati let me tell you there is what we call refreshing yourself. Omusajja bwe mugaana okukwatagana mu kati neddako ewammwe mu Buganda bakikkiriza gomanyi ekyo
ati batuka oyinza okusanga nabo batuka ate oyinza okusanga nabo batuka ne sibuli emyaka gye bamaze olaba mama Nabagereka avayo naga nti yazaala ki yazaala abalongo saka tugende kuba nawana tudde ku Bobi Wine tubadde ku musically financially ne economically tugende ku economical strength abasa tuba ne economical strength eriwa ekyaddala Bobi Wine ali waggulu mu bintu by'ennusu esente zazifuna okuviira ddala mu bazungu nza kulya nali mwene yopi kyakakino ku bazungu nali mwene yopi twakola mudda ku mudda mpaka nakate waliyako nza kubulira nze omunere ubongo yabakuŋŋanyanga sete mwene yopi so Bobi Wine atuse ku level ya Sudiru Rupaleria sina kindi okuba nti amusinga era mu East Africa ati mutemumanyi let me give you information Bobi Wine na accounts mu nsi eziwera omukaaga. If you don't know, mulwanirizi wa human rights ebungereza gyatalinyayo kaba mubaninga ne bani yaweddeko kogera ku basiyazi asikale abameka yasikana ko mutabani wa Martin Luther Bobi Wine meetinga ko Biden nga tadafuka president eyo meeting izali agimanyiko Lubongo yani Semboga yali head of institution yali Gediwe Makerere. So when I'm talking about Bobi Wine I know him namukolera emyaka ebiri as his senior advisor and I left kambuuzemu ekibuuzo nga tugenze ku economic kakati mu financial muscle Bobi Wine nambe bane ku Bobi Wine ka family ya Kyagula ni bagagga nnyo bakozi dene yasali kyebayina kyakomeka Babekulu ye kale ekizibu kyayina nti bamuwa handout esegera takola kasitatuuke wa president mwana wa waka so sente enkolerere ne sente ze bakuwadde ntwala akoze that's Bobi Wine give him a tick Babekulu yakyali ya sente singa wadde wakuteekawo bato ani gwandiyakadde okulaba mu ringi side eno nga tulina yani ne side eno nga tulina yani Chameleone ne Babekulu begatte balwanise Bobi Wine two against one ate oli alina political affiliation abantu bajja kujjula osegera beetaaga gatamanya era Chameleone ne Babekulu bagezi nnyo beegatta olwedde osegera if you can't defeat an enemy make your enemy a friend osegera and you can't defeat them join them Irumbu yavuddeyo n'agamba muno bakuŋŋanya ssente naye yafunako miliyoni 15 zokka ssente zino mwazirya weyongereko emabega ssente zino mwazirya ye yeewamba atya Lumbuye nga tetunaba kutandika ssente za Lumbuye yaliwa Lumbuye obubbi obumujjudde Lumbuye yaliwa that's a question toyinza bulira ttake